la ville de Goma, dans la province du... Yes, alright. Oli kuyugi update civic sinziro bango tuwuliriza. Olutalo lukyuse mu nzingulula. Olutambi lwakyuse mu nzingulula gye tubadde tulumanyidde lwakyuse kati lukyuse mu nzingulula. Olutalo lw'abayeekera ba M23 saako n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kati gafuuse drone war zone. Lufuuse olutalo olw'ebyokulwanyisa bya drone kalimagezi. Kakati nno luvudde ku level ey'okkwata emmundu ne balumba ku front line ne batandika okubeera nga beekubaakuba. Kati buli muntu ajjayo ky'ayinayo, buli muntu ajjayo tekinologiya, buli muntu ajjayo ky'ayinayo asobole okuba nga atiisatiisa mulabe we nti oyina ekyo nange nnyina kino, otalekera okunkolawo oti nange nnyina kino. Kiringa olutalo lugenda mu maaso mu America saako ne Buwalabu olwa nuclear wo nti amawanga ago g'olaba gagenda mu maaso n'okulwanyisa amawanga ganne gaago era nga gagenda mu maaso n'okubeera nga babalumiriza mbuto abantu tebaagala babeere ne nuclear, wabula ate nga agenda mu maaso n'okuwakanya ekikolo ekyo bo nuclear bamuyina. N'ekibagezaako okwewala kye kino nti basobola kubeera na nuclear ne balabe baabwe ne babeera ne nuclear, kiba kya bulabe. Kati kye kimu kye tulaba wano mu Democratic Republic of Congo nti amagye g'eggwanga erya Congo gaweereddwa good equipments omuli zi drones ze tubadde tusuubira nti abayeekera bayinza ozifuna, n'ekitumaze enviiri ku mutwe nga n'abayeekera drones zino baziina era nga bamanyi bulungi nnyo zikozesa era nga basobola ozikozesa okuintimidatinga regions era nga bazikozesezzaako kye tulabye tukirabye. So kati bantu tebeetaaga kuddamu kubuusabuusibwa nti oba drones baziina oba tebaziina, wabula ng'ekibuuzo ekiyinza okujja okwetulula mu mitwe gyaffe nti bwe baba nga baziina ani abassaamu kasente, ani abafujjirira okufuna zino drones ez'obulabe ez'ettabbu ate ezigula obuwanana bw'ensimbi? Abayeekera ba M23 sente bazijjawa? Ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tulaba nti no DRC lwanya entalo ne ziggwa naye luno si lwakuggwa. Newankubadde nawulidde nti abayeekera ba M23 babafunzizza abasinga ne baddukira mu ggwanga erya Rwanda, wabula Rwanda nebagoba nebagana ne bagamba ewatuufu ew'okuddukira eggwanga erya Uganda nga balina kuddukira mu Uganda. Tukkirize tugaane. Paul Kagame ali ku bunkenke. Lwaki? Kuba akimanyi Abanyarwanda saawa yonna babagoba mu Democratic Republic of Congo. Kyokka bana abagoba mujja kugiramu n'Abahutu, of which Abahutu tebajja kuleka batuusi bali mu Rwanda olw'ensonga nti babayinako akakuku k'amaanyi nnyo. Era y'ensonga bakyula abatuusi nga balemedde nnyo mu Uganda, beesibye mu Uganda kubanga bakimanyi eri ewaabwe muliro gwokka gwe gugenda okuba nga gwaka. Oli kuyugi update CV nyongera okujjukiza kosinziro bango otuwuliriza gwe eyakatwe gatakokkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Ntegeeza bali ekatoma Dubai Saudi Arabia munnakantwala omukisa guno balamusaako n'obbatumirako nti mukola ky'amaanyi nnyo, mukola kya ttendo okwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Waliwo we ŋŋenda ne nkwata omuzindaalo guno nga njagala okuweereza amawulire agaba gabaluseewo current news niye olw'obukoowu bwaffe ebiseera ebisinga tugenda ne twogera ebitakwatagana. So topic nga nsobi wabula genda mu maaso nakutereeza butereeza. Mwebale nnyo abampuliriza era kitukola bulungi nnyo azirunga zimufunye information gye mbadde njagala okubatuusaako. Ekyokubanyumiza si nsonga, azirunga zi message etuuse ogifunye ogyongeddeyo kyekyoka kyenkwagaza. Gujangu buzo subscribing, likinga, weeyongereyo mu bibyo. Teri agenda kuvunaana. Wuliriza obubaka, wuliriza message gisharing. Dda mu bibyo. Kakati njagala otunuulira ensonga eno. Webukeeredde olunaku olwokubiri jjojjo ly'abalamu. Jjojjo ly'abalamu nga naakabawa amawulire ku makya g'olwaleero nti abayeekera ba M23 balaajana olw'amagye g'eggwanga erya DRC aga FARDC okugenda mu maaso n'okukekeza emmundu n'okubanga gakatta
abayeekera ba M23 abawerako era nga abayeekera ba M23 balaajana nti FADC esussizza okukozesa drones ng'egenda mu maaso n'okubalumbagana. bye babadde balaajana nga bagamba basse abantu 7 abalala 10 ne bagenda n'ebisago nga bapookya. Wuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo. Kakati olunaku olw'okubiri olw'ejjo ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero, amagi g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ngavuddeyo n'okulaajana nga gagenda mu maaso n'okulumiriza abayeekera ba M23 okugenda mu maaso n'okubateekako strike eza drone n'okubakolako obulumbagani ne drone mu Southern Kivu era beekubidde omulanga. Kakati nno amagi g'eggwanga erya DRC nga bwe nkugambye nti gavuddeyo ne galumiriza abayeekera bana ba M23 saako n'ab'omukago banne ogenda maaso n'okusitula ebyokulwanyisa ebya tabbu nga drones ne basobola okwataakinga military positions mu Southern Kivu. Era kino kiraga engeri obumenyi bw'amateeka gye buyimusiddwamu okufandinga conflicts mu Eastern Democratic Republic of Congo. Naye wano we twagala okuba nga twebuuza ng'omukwano gwange mpuliriza, njagala tubeere nga tuwaŋŋana ebirowoozo ku nsonga eno, tutunuulire ku bano bonna ani omusobya. Njagala tubeeko ensonga ze tutunuulira wano. Wuliriza bulungi. Tukimanyi nti nno amagye ga DRC gali fully favored era gateereddwako equipments, troops ziwera. Amawanga okuva mu South African Development Community ne mu East African Community n'ebitongole ebirala bivuddeyo ne byesowolayo lwa ntongo okulwanirako Democratic Republic of Congo era bakikoze. Tebakumye kumulwanirako bulwanyizi, bamuprovidize ne basic needs ebyetaagisa. Uliriza, bamuwadde buli ebyetaagisa asobole okubeera nga amaliriza nga konkuludinga olutalo luno. Abayeekera ba M23 asobole okuba nga abamalayo nga bamala mu Eastern, mu Northern Kivu, mu Southern Kivu. Era Omumerika akoze buli ekisoboka okumuwa byonna bye yeetaaga okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga bagoba abayeekera bano mu territories zaabwe naddala zibasuubira okuba nga Omumerika z'asinga okuyaayaanira. Wuliriza. Kaakati lwaki omuyeekera asigaddewo amaanyi newankubadde DRC olaba nga erina obusobozi, erina amaanyi, erina ab'omukago, kigiremeddewa? Kakati wano wengenda okuba nga nkutangaaza lwaki olutalo olugenda kubeera luzibu nnyo okukomekkerezebwa mu Democratic Republic of Congo naddala luno oluli wakati w'abayeekera ba M23 ne Felix Tshisekedi ow'eggwanga erya DRC. Biibino ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti abayeekera ba M23 bali fully equipped era nga bali well trained, era skills zaabwe n'obukujjukujju bwabwe bwe bwabayambako tukkirize oba tugaane okuba nga bawamba ekibuga Goma n'ebibuga ebyali biriraanyeewo. Naye bajja ne issue egamba nti bo baprotecting abantu. Kati abantu abatayinamu nyiike ku protectingibwa n'abayeekera bana M23 bo bakyaliwo era kyemmanyi nti bakyakola ki? Bakyatemya bukofu. Wuliriza. Kubanga abayeekera bano bajja n'akalimi akasendasenda bannansi nga kabagamba nga temulwashinga mukkakkane, temutawana kudduka, temuba batiitiizi, ffe twaze kulwaniriramu. Tetuli wano kubatta, tuzze bakuumira tugaba protection. Wabula kye bataamanya bannansi nti abayeekera bano baali babakwatiddewo nga bait. Abayeekera bano baali babakwatiddewo nga bait nga baagala okwekukuma mu bisiikirize by'abasivilian obutakolebwako bulumbaganyi mbulaga. Ate eyo system abagikozesa nnyo ba Islamic States, abasajja Abawarabu
bebagenda maaso n'okozesa sisitimu eyo bagenda maaso n'okulumbagana amawanga egazza bakafaya nga badduka mu bitongole ng'amasomero, ebyobulamu, amasinzizo, ne badduka eyo ne beekukuma. Olaba engeri gye kigaziyaamu olutalo n'okuba nga olutalo lugenda maaso n'okuba nga lufuuka oluzibu. Nagambye dda oli ku Yugi Update TV k'osinzira obba nga otuwuliriza. Kaakati nno bwe guti weeguli ne mu Democratic Republic of Congo. Wuliriza. Imbu abayekera ba M23 bakozesa ba civilian be baasanga nga baakawamba mu mwaka gwa 2025 ne bateekawo ng'akanyeebwa ng'engabo ey'okubashirudinga ey'okubataasaako amagye ga DRC singa ganaagalumbye, era baayinamu okutya nga balowooza singa DRC evaayo tesobola tukuba oba natukuba mu bizuka engeri gye kiri nti nno tulimba civilian. Naye kaakati waliwo gavumenti weetuuka nga tekyalina kyakusalawo na kyakuzzaawo okuggyako okusakurifayizinga abo ab'omuwendo omutono okusobola okuddukanya eggwanga lyabwe okuddamu okutereera mu maaso. Era kino DRC kyegenda mu maaso n'okukola. Tefuddeewo ekifo kiri populated, wabula bagenda mu maaso n'okuba nga basuulawo ebizuka bikuba oba bikubye bayeekera ba M23 oba bikubye bannansi, bajja kyebuuza ekyabatwalayo. Wuliriza. Bino bye mugenda mu maaso n'okuba nga twogera nti ate waliwo obulumbaganyi DRC eropye M23, waliwo obulumbaganyi obukoleddwa nga jjujjuzi abasajja bakutte drone zimaze kuba mu nfo zaffe ez'amaanyi mwe tulina abantu baffe. Ebyo byonna bibaawo era bituukawo mu kaseera kano. Mu kaseera ke kamu n'abayeekera ne bakola ataaka obulumbaganyi era ku kissi kye kimu nga bakozesa drone. Olowooza kino kiri ku ki? Ani ddala afandinga abayeekera bano ba M23? Ye era ekigendererwa kye ki? Kati nno njagala nkutegeeze nti ewatali kwesikamu yadde era tewali na kubuusabuusa, Paul Kagame ateekeddwa okuba nga yakulira. Wuliriza. Paul Kagame ateekeddwa okuba nga yakulira abayeekera bano aba M23 era nga yabafandinga. Lwaki nkigamba kino gwe mukwano gwange ali eyo? Nti we tutunuulira ebyokulwanyisa abayeekera bano aba M23 bye bakozesa n'obulumbaganyi ne strikes zibakola zandibanga ziriko omunene emabega agenda mu maaso n'okubagayidinga n'okubakwasa mu kkubo lye eryayagala bakwatemu, so si lye baagala. Balinga abali ku lukato. Owulira ekintu ekyo? Kubanga eno gye balina obuddukiro gye sobola okuddukira, nene gye badde balina okuddukira. Kagame abagambye nti temusooka kujja eno, wabula emba mufuluma muddukire ku sayidi eya Uganda. Abanyarwanda jjujjuzi bavuddeyo nga babagamba nti saa yonna mwawundira baba M23 mu Uganda. Si kulaba bajja dda balinze kintu kimu kukakasa na kupuluvinga nti ddala be baba M23. Wuliriza. Wakati mu mbeera eno nga Paul Kagame anaabye ensonyi mu maaso nga buli kitongole kigenda mu maaso n'okubeera nga kimusongamu olunwe, gye bakoma omusongamu olunwe gy'akoma okubyegaana ng'agamba nti ye tafujjirira bayeekera ba M23 era ye bamusibako matugambuzi muli nsango, wabula ye tujja tutunuulira bibaawo. Kikulagira ddala nti abayeekera bano aba M23 ddala balina akakwata ak'amaanyi ku Paul Kagame Sinakiini ne munywanyi we. Byonna tugenda kuba nga tubiraba, tugenda kuba nga tubivumbula. Kakati amagye g'eggwanga erya Congo gavuddeyo ne galaajana era nga gagenda mu maaso n'okulumiriza amayeekera ba M23 n'abamukago okuba nga basitudde drones ne baataakinga
military positions mu Southern Kivu. Kino no kitangaaza nti waliwo obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso obukolebwa mu aircraft mu Eastern Democratic Republic of Congo. Statement eno yayogeddwa olunaku olwokubiri nga ba Armed Force of Democratic Republic of Congo aba FARDC ne M23 coalition abagenda mu maaso n'okukolera wansi wa Twirwaneho saako ne Red Tabara fighters balumbyegane several FARDC positions. Ebifo eby'amagye ga FARDC byakoleddwako obulumbaganyi mu Mikenge, mu Fizi, Uvira, Highland ng'ennaku z'omwezi 8 June bwe bakoledde obulumbaganyi buno. Kitegeeza omwezi guno gwennyini gwe tulimu era jjojjo ly'abalamu. Amagye gagamba strikes zaleetinzewo casualties saako ne martial damage eri infrastructures, ebizimbe, enguudo, ebintu eby'omugaso, era tebaawadde muwendo na figa y'abo abaalumiziddwa n'abaatiddwa. Tetwafunye figa ntuufu ng'omukwano gwange, naye nga ky'oba omanya nti obulumbaganyi bwakoleddwako. Oli ku UG Update TV, nyongera okukujjukiza ng'omukwano gwange atamba nga otweyungako, tikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Oli ku UG Update TV kosinzira obanga otuwuliriza ng'atanatweyungako ekigambo subscribe weekiri kikonemu, ekyo nyino kibajjukiza kubanga ze mpagi ezikuza amayengo ga channel eno. Kakati nno amagye go gagamba nti strike eno eyakoleddwa abayeekera ba M23 yakozinzewo damage ey'amaanyi eri martial damage, newankubadde omuwendo tegwategeerekese ogw'abantu abo abattiddwa n'ebintu ebyayonooneddwa ng'omukwano gwange mpuliriza. Kitegeeza obulumbaganyi bwabadde bw'amaanyi era obulabe bwabadde bw'amaanyi ddala. Wuliriza nti bagamba abalabyeko n'agaabwe nti attacks zino ezikolebwa entakera empya zigenda maaso n'okutwaliramu ba civilian, kubanga bano abasajja bagenda maaso n'okutagetinga populated areas. Kyekisinga okwewuunyisa, batagetinga populated areas ezirimu abantu, ezirimu ba civilian, ezirimu bannansi, ne bagenda maaso n'ozikolako obulumbaganyi, ekintu ekikyamu ennyo, era nga baagala ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu bisobole okuvaayo ku nsonga eno. Era bagamba ba civilian ababeera mu Highlands security situation egenda maaso n'okubeera nga eri damaged, era nga bagamba amagye ga FARDC gagamba nti beetaaga wabeerewo ekikolebwa ku bulumbaganyi buno obupya obugenda maaso n'okubeera nga bukolebwa, kubanga bannansi bandibanga bakooye ensonga eno. Abasajja bano bagenda maaso n'otutagetinga si ffekka wabula wamu ne ba civilian. Kyokka bano abagenda maaso n'okulaajana magye ga FARDC agalwanira ku side eya Democratic Republic of Congo, kyokka ku side endala abayeekera ba M23 jjojjo ly'abalamu badde nabo bakaaba nti amagye aga bayeekera ba M23 gasusse okubanga gabakolako obulumbaganyi era nga gagenda maaso n'okustrikinga drones nga gabatagetinga nga gakuba enfo zaabwe. Ngenda kubambikuwa neffe twebuuza ani atabula ani? Who is confusing us and who is confusing who? Kati ku bano babiri ani alumbagana munne? Ye baba alumbagana ani alilayikire okubanga alimba? Nze bwe nkitunulamu nze ndaba nga DRC FARDC erwanira ku side ya Democratic Republic of Congo eyina obusobozi kamaala okubanga esobola okustrikinga drones okutagetinga ebifo by'abayeekera, kubanga obusobozi babuyina, ab'omukago babuyina, America egiyambako, France egiyambako, South Africa egiyambako. Kakati amaanyi ganaabulirawo okuyeekera oba okulumbagana abayeekera bano. Kitegeeza ki? Ate bw'otunulako ku side endala y'abayeekera bafundiziddwa, Kagame ateereddwako akazito, bamutaddeko sanctions, takyayina wasiza. Mwami oli Kaguta Museveni yandiyambye abayeekera bana ba M23 teyenyenya, tayagala kusowolayo mukira gwe kulaga nti nno ali involved mu bigenda maaso
mu Eastern Democratic Republic of Congo era asirise bino abissa kasiisi. Njagala weetegereza ensonga zino. Kakati abayeekera bano ne basifundikira nga bali vulnerable nga tebalina buyambi, tebasobola kuvaayo kugamba nti no waayi olutalo lutumezze tweweeyo. Mulundi gumu gwakalabibwa nga beewaayo wano ebaakapukyalinga akabuga kawuvira. Omumerika n'abagamba mbalemu 2 nga mukutemu obwanguwa nga mukamuse era beetooloolamu ne bagenda mu katawuni akalala. Katawuni ako ne bakaleka kubanga Omumerika yali akafo kasinzeeko nnyo okuva eyasayininga Washington Accords ne Paul Kagame. Kati omuyeekera tiyasala endinga wabula yakkiriza okugondera Accords ez'okuzza emirembe mu Uvira. Katawuni kajjuddemu abantu bangi ate era nga kali so busy gwe mukwano gwange mpuliriza. Naye abayeekera bali bakasazeeko era nga kigambibwa bali bagenda bagaziwa nga bagenda bagaziwa okulya ebitundu byonna mu Eastern Democratic Republic of Congo. Jjukirira be bagenda mu maaso n'okontrolinga abayeekera. Kati bino byonna ebyogerebwa tubiwulidde byogerebwa n'ebizze oluvannyuma lw'ebigenda mu maaso mu Eastern Congo. Olutalo lufuuse drone wo kati balwanyisa drones. Kati n'abayeekera aba M23 nabo baziina, n'abayeekera nabo baziina kati drones era bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi. Buli omuntu ku sayidi zombi agenda alaajana. Naye nga wenkugambye abayeekera bano aba M23 lwabutogera nti n'olutalo lubayinze kubanga babamazeeko obwekyukiro, basobeddwe waka ne mu kibira. Mu Rwanda tebakyasobola kuddayo. Rwanda ebafundiridde, Omumerika basanctioninze. Kyokka eno olutalo era Omumerika y'omu yagenda mu maaso n'okubafunza. Yaba wa banna DRC obuyambi bagende mu maaso n'okubeera nga bamufufuggaza. Yonna eyo gye yeekukumye, yonna gye yeekwese tebamwagalayo. Bamwagala ku ttaka. Yo nakuweereza information nga ekulaga abayeekera oba vidiyo yonna aba nkyagiina nenkujjukizaamu nga abawera 2,000 si 2,000 2,200 ebyabayeekera ba M23 abaasala endinze ne beewaayo mu mikono gy'amagye ga DRC nga bagamba nti bo babikooye era emmundu ne baziteeka wansi. Lwaki batuuka ekiseera okukoowa emmundu ne baziteeka wansi? Abayeekera bano bayingira ne mission era obuyeekera buno oba okukola eno liberation babeera batudde ne bakkaanya era nga babala ebintu bingi nnyo. Naye nga omanyi nti buli buba buyeekera batuuka ekiseera ne beefuulira bannaabwe abamu ne bebettira, buli amanyi ku byama bagenda maaso n'okumutta. Kati abamu bagenda batuuka ekiseera baami nga tibali basuubira mu liberation si kye balabyemu, mu rebellion si kye bafunyeemu. Ne bagamba rebellion eno etutwalawa nga bagenda maaso n'okulaba nga bo bambi basaddaakayo bulamu bwabwe. Ng'abanene abatandika ensonga eno era abali mu kintu kino be bagenda maaso n'okiganyirwamu. Ne basalawo beeweeyo nga tebalaba nti baaki bafiira obwemage. Ne bagamba owaayi bitulabye tubirabye. Akutemyako taba wambazzi, kitulabyeko kimala. Katweweeyo tuweereze mu magye ga DRC era abayeekera 200 be beewaayo. Kino nno kyaluma Paul Kagame era kyamutakuza omutwe kubanga okuvaako figa eyo yonna yonna eyenkanidde awo kiba kitegeeza bakunafuyizza era onafuye. Kakati nno emyezi egiyise emabega wuliriza, amagye oba abayeekera ba M23 bagenze maaso n'okuripootinga information nabo nga balumiriza gavumenti okubanga esitula forces zaazo amagye gaago okubanga gasitula drones ne gazikuba mu areas ezicontrolling abayeekera ba M23. Omwo nga musse n'okubaleetera tanks baadde bazikozesa mu Masisi ne Rushuru saako ne Goma. Bagenda maaso n'okubiro byonna nno bibuga bagamba babireetamu tanka sina kyokka ne babireetamu drones ez'obulabe ne bagenda maaso ne babakolako ataaka era ebbanga lyonna babibikolanga nga basirise
kubanga buli muntu wano tayinza kubeera ku sayidi y'abayeekera. Abayeekera tukimanyi bulungi nnyo batuusi abava mu ggwanga erya Rwanda, abamu banyamulenge mu banoonya obutuuze mu ggwanga lye baasendamu obusenzi, era baagala balikuganayizingibwe nga bannansi, era bawambye ebibuga Goma, Masisi, Rushuru, Buvuma, Bukavu, byonna babiwambye. Bagenda mu maaso n'obikontrolinga era bagenda mu maaso n'okubyezza. Wuliriza, abayeekera bagenda mu maaso n'okunenya, era mu mwezi ogwa February tujjukire bulungi nnyo ng'obulumbaganyi bwa drone bumaze okukolebwa, era bagamba obulumbaganyi buno bwe bwaviirako ne spokesperson waffe okufa. Ono yali military spokesperson Lieutenant Colonel Wile Ingoma eyafa mu myezi egiyise emabega mu ntandikwa y'omwaka guno. Era bagenda mu maaso n'okulumiriza gavumenti ya Kinshasa okubeera nga yeenyigira mu kikolwa nga kino okusasinatinga senior leader Colonel Nanga. Era bagamba abayeekera bano nti ekigendererwa ky'abano kya gavumenti ya DRC bali batagetinze Sultani Makenga saako ne Bahati Musanga Erasto, nga bagenda mu maaso n'okutagetinga amaka g'abano oba residensi zaabwe nga bakozesa drones, nga baagala bassa abayeekera bano babatte babamale eggobe mu kibya. Naye babasanga nabo balaba. Kakati nno ebigenze mu maaso ebyakabeerawo bisikowalinze conflicts zino okubeera nga ziri mu kika kya waggulu nnyo, era nga kigenze mu maaso n'okuwataanyizibwa nti ebikolwa nga bino tebirina kye bitaasa ku lutalo olugenda mu maaso mu DRC, tebirina kye byongera kuleeta mirembe mu DRC okuggyako okwongera olutalo ne conflicts mu Northern Kivu ne mu Southern Kivu. Era bagamba ba political prisoners ba political analysts mu Democratic Republic of Congo nti wetutunulira ensonga zino ne ba mediators ade ba pushing a ceasefire batuusa ekiseera ne beetamwa bakooye ensonga zino eza peace talks, kubanga zonna agreements zibakkaanyizibwako ne memorandum of understanding gye baakava okukola mu Switzerland ne bateeseganya nti bagenda kubeera nga buli muntu awanga munne ekitiibwa era buli muntu awe territory za munne ekitiibwa, naye ne babaweebwa obukwakulizo nti buli muntu ate ba prisoners of war abawera ebisatu ku side ey'abayeekera ba M23 ne ku side eya Democratic Republic of Congo. Ne bakkaanya era ne bagamba kino kirina okugoberezebwa ne ceasefire tusobole okumonitoringa process eno ey'okulirizinga abasibe bano etambule bulungi nga teri akola ku munne bulumbaganyi. Bonna ne bagamba weewaawo ne bakkiriza era ne bateekako omukono ne bakola kye bayita memorandum of understanding. Eyo byali mu Switzerland wakati w'abayeekera ba M23 saako ne gavumenti ya Felix Tshisekedi. Naye mu memorandum of understanding ku byasayininga baateekako ekkomo obutasukka nnaku 10 ku 15 era ne bagamba weewaawo kakikolebwe nga ye mugambye. Ba mediators bano bateekamu ssente okutuuza meetings zino ez'okwogerezeganya okuzza emirembe. Mwalimu ku luno Switzerland, mulimu Omumerica, mulimu Qatar, ggwanga kyawe eddala eririmu. Bakipise bakitaddemu ssente enkuyanja n'enkuyanja. Buli baba bagenda okutuula abakulu bano balinnya nnyonyi bagendera mu first class era abamu bavaayo n'obubaasa. Naye mu byonna byonna ebyakolerwa mu kwogerezeganya tewali kiraga nti no waliwo akabonero ak'okuzza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Ng'oggyeko ebyogerebwa amagye ga FARDC gagamba go newankubadde abayeekera ba M23 batulumba ffe tulina buzibu, leka batukube drones zaabwe batte abantu baabwe baffe, neffe tusigadde tuli committed ku ndagaano gye twakola ey'okuteekawo emirembe, twongera maaso n'okudifendinga eggwanga lyaffe ne territory zaffe ne integrity yaffe n'okuprotectinga abantu baffe. Kati ekyo buli muntu akyesibako. Abayeekera bagaba protecting abantu baabwe nti gavumenti ya DRC egenda maaso n'okubatta era ng'ebattisa drones. DRC egamba ekuuma abantu baayo, ku bonna abantu baani
nti abayekera ba M23 bagenda mu maaso n'obbatakinga nga bakozesa drones ez'obulabe. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic Sinziro banga otuwuliriza. Ekikanga kino ekya drones ekimanyikiddwa ng'ekya Wamikale drones kye kikolebwa okuteeka obulumbaganyi ku sayidi zombiri. Waliwo equipment era tekinologiza sayansi y'omu gwe bakozesa. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 heures du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. Nga wenkugambye n'obutambi nga wembukulaze bano bombiriri bagenda maaso n'okwerumiriza ngono alumiriza munne okuba nga asitula ebyokulwanyisa ebya tabbu omuli tanka omuli emmundu ez'obulabe eddala wabula nga bagenda maaso n'ozikuba mu bibuga ebinene nga Goma kibuga kinene kibuga kinene era capital city namba era kirina ne gavana wabula ajjukira nga abayekera bamaze okusalako tujjukira bulungi nti nno bawamba ekibuga kino ne bakyusa buli kimu ekigenda mu maaso ne bakyusa ne gavana. Ekyo nze nkibagamba. Kakati mu kukyusa gavana kitegeeza ki nti zibeera nkambye z'abayeekera era amagi ga Fadiki gakwata ekkubo ne galumba ne gateekayo obulumbaganyi gaba galumbye gavumenti namba kubanga bakola new governing system kitegeeza yo government within a government. Kati ndowooza olaba engeri conflict zitagenda kuggwamu era ne accords ezaakolebwa peace talks memorandum of understanding ndowooza olaba engeri gye zitagenda kubeera nga ziweebwamu kitiibwa kubanga buli muntu wabanga agenda maaso n'okwekwasa munne. Bwe babawa ennaku 10 okuva mu Switzerland ennaku zino nzikiriza okutegeeza nti zaggwako nga tewali ku bano bombiriri batuukirizza era zagenda okuggwako nga ab'ebitongole omwali Fadiki omwali East African Community omwali United Nation nga beebuuza ki ekigenda mu maaso era kyawaliriza omukulembeze eyali yakalondebwa James Swan ow'ekitongole kya United Nation okubiteekamu engatto n'akwata ennyonyi n'ayolekera paka mu kibuga Goma mu nkambi z'abayeekera bano ng'ekimututte ku monitoringa kwekkaanya alabe waliwo process n'emu egenda mu maaso nti bano bali lwedde okutaaba sibe tebali lwedde era n'agenda maaso n'okubuuza ne gavumenti ya DRC muli ku ki nga tetulabayo wadde n'omulema ateebwa wabula bwano bombiriri be bababuuza buli muntu yagenda maaso n'okulumiriza munne ng'agamba nti ffe tuba tugenda maaso ne process ey'okutaaba sibe kyokka ate oyo n'atulumba n'atukolako obulumbaganyi era ne DRC gavumenti ng'egamba nti ekwefuno ekolebwako obulumbaganyi ng'eri mu process y'okulirizinga abasibe so n'egamba kigibeeredde kizibu nnyo so n'abayeekera bagamba nabo kibabeeredde kizibu nnyo kubanga baba bali mu process DRC n'erumba ne drones. Kati buli muntu alumiriza munne nti yagenze mu maaso n'okuviolatinga peace talks oba peace accords eza sayiningibwa memorandum of understanding mu Switzerland. Era tewali kyakoleddwa era abasibe bakyaliyo oba babasibiddewa oba luddawa negwe ky'obomanya gye bali batemya bukofu oba oli awo oli ku Yugi Update Civic Sinziro banga otuwuliriza. Nnyongera okujjukiza nti nno ku mulundi guli eri tujjukira Paul Kagame nga bagenda maaso n'omusanctioning bamuteeka ku nninga era ne bamugamba withdrawing troops ze wabula yagamba bano abasajja bamuteekako buteesi kazito lwaki mubonna ye lwaki mwami oli Kaguta Museveni tebamuteekako sanctions lwaki buli kijja bagamba Kagame gwe abakola kino Kagame kola kino lwaki ate nga nze ebisinga byonna imbikola kukuuma ggwanga lyange
era n'agamba nti bano abantu tebamwetaaga, tebalina interest gy'ali, era y'ensonga lwaki bagenda mu maaso n'omucunya nti interest kati bagirina mu muntu mulala. Jjukira Paul Kagame ensobi gye yakola bwe bamala okusayininga Washington Accords ne Donald Trump, bwe yakomawo ewaka ku butaka yeekyusa n'alabika nga aliddemu ab'omukago bye yali yasayininze nabo endagaano, n'agamba nti ye tagenda withdrawinga troops ze kuva mu Democratic Republic of Congo kubanga ezo aziyita security measures, era ng'agamba nti oyo yenna aleeta obuyambi oba ayise luddawa ng'ayagala okukomekkereza olutalo olugenda mu DRC, tumwaniriza nawe aba ayise wano mu Rwanda, wabula balekerawo ekyokunsongamu olunwe nti nze abaakinga abayekera ba M23. Ebyo mulabanga backsap ez'abayekera si z'abayekera, n'agamba ezo security measures ze agezaako kwetangira Bahutu obutakomyawo Rwanda genocide eyaliwo mu 1994, era n'abamatiza nnyo, wabula America teyawuliriza. Ebyo yamala obbiwulira n'agenda maaso n'ayongeza ku sanctions, n'agenda maaso n'akuba State House first family yagikuba sanctions nga tebagenda kuddamu kubeera nga bakisesinga visa eribayingiza mu ggwanga erya America, era amagye g'eggwanga erya Rwanda gonna ne gasanctioningibwa ne gagobebwa ne mu UN missions, operation zonna zibali bagenda maaso n'okukolebwa, wabula ate eggwanga erya Rwanda lyaluuzinga kinene kubanga babajjako foreign aid ze baali bafuna, omwali obuyambi mu nkulaakulana, eby'enguudo, ebyobulamu, ebyenjigiriza, eby'amagye, byonna tebakyafuna, ate nga tebafuna kuva mu ggwanga limu, wabula buli ggwanga erya mukago n'eggwanga erya America abo kabwanango nga mugase n'eggwanga twali tumanyi nti no bali mu diplomatic ties enywevu erya Belgium ne France, abo nabo kaakati babala bakyamuli tebakyabasindikira buyambi. Njagala nkwekana akatambi ka Paul Kagame ng'agenda maaso n'okwemulugunya. Wuliriza. 23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Yes, oli ku Yugi Update TV, ekyo saagala okyerabire nga weeri enkola yaffe bulijjo okubanga tutwala obuvunaanyizibwa okutumira ku bantu mmwe abagenzi maaso n'oteeka obubaka mu comment section nga tumaliriza. Tulinawo Gobango Paulo, webale obubaka bwo bufunyise. Lisa MG5U ogambye webale tuweereza, naye webale kubeerako. Sasangulo baseera eryo siritegedde naye naye webale kubeerako. Ani omulala Sango Ronald webale kubeerako. Margaret Najjemba webale kubeerako. Lisa gwe namaze dde okusoma webale kuteesa enfunda eziwera. Take that balinnya kyeri naye webale kubeerako. Margaret Najjemba okomyewo nate nakutumidde dda. Shamina Naaka webale kubeerako, obubaka bwo bulabiddwa bulungi nnyo. Ani omulala wano nga tumaliriza? Grace obubaka bufulumye bulabiseeko. Namatovu Jane naawe obubaka bwo tubulabyeko. Ntumirayo nga basatu n'oluvannyuma tunzike olunaku olwaleero, amakya g'olwaleero tubeere nga tugakoze mu ngeri bw'etyo. Moses Nkurunzinza mwebale kubeerako. Joy naawe obubaka bwo butuuse. Kyomaisha naawe oweerezza obubaka. Olw'obudde munzikirize enkomaawo, obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinzibwa banga otuwuliriza, nkubiriza kwenayina eyakatwegattako ntikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegungako ddala bumalirivu nnyo n'amaanyi. Kakati gwe ayagala okusharinga, okukomentinga, okulayikinga,
oyanirizibwa. Naye okusingira ddala tusharinga ennyo vidiyo zaffe zino, amaloboozi ge tuteeka mu comment section gasobole okubeera nga gatambula. Mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.